going to do in Dubai? To find people going to work in Dubai, what are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temperature, the climate, the what? You live paradise here. This is paradise. You go to work in Jajja mwami ne Mukama Katonda akirabye bulungi gwatusonkereza. Tetukulinaako buzibu twakwesonyiwa ofuge paradise yo. Naye simanyi lwaki otusosonkereza buli kaseera lw'oyagala okwogerako eri bannayuganda. Ffe abali emitala w'amayanja otwagaza ki? Jajja mwami tukusaba oveeyo twetondere. You have to say sorry, you have to apologize to us. Gwoli waddembe okuduula nga bw'oyagala otuduulidde ebbanga eddene tetukulinaako buzibu. Naye otuduuliranga lwaki ffe abali e Bulaaya abali e UAE twakola ki? Gwe obanga ogamba oli mu paradise yo buzibu kifo otwagaza ki? Mwami Museveni simanyi lwaki oyagala nnyo okuduulira bannayuganda. Otulabanga bizzolo ebitategeera. The table you're shaking has expensive drinks. Wali badde otwesonyiwa nga bwe twakwesonyiwa mu paradise yo, beera eyo ofuga abo abali mu paradise ffe tolina kyotwetaaza. Singa oyagala okumanya bannayuganda kye baagala okukola e Dubai, wali badde obawaayo olunaku lumu ne bakunnyonnyola. Gw'olumala okukasuka ejjinja mu njoki gwe ng'odduka because otende tugenda kukusanga kunnyonnyola. Twesonyiwe. Jajja mwami okuggyako obutaswala. Simanyi audacity gy'ogijja kuyita Uganda imbu paradise. Nongera okutegeeza jajja mwami ne mu Geyena waliyo akafo akalungi. Abali mu Geyena gye bagamba singa ng'endako ne mpumulamu. Kati njagala reflecting e Uganda ng'akafo akalungi mu Geyena. Abaana bali eno bafuna akasente kaabwe. Taxation evene emitala w'amayanja eri 20% ku sente ezibeezaawo mmwe ababeera mu Uganda ng'ojja oyogera ebigambo eby'ensima tuwe ebitu. Simanyi ani akuwandiikira speech mwami Museveni. Ne twongera okutegeeza tetukulinaako buzibu beera mu paradise yo tetujja kukozesa lulimi luvuma mujagamba tuyisizaamu abakadde amaaso. Ne nyongera okutegeeza n'omutaakubira omukadde engoma n'azina. Naye wekibanga kikulemeredde ng'otuuse okubeera ne zoning capacity bwetyo jajja mwami tukusaba obufuzi bwa Uganda obwesonyiwe. Kubanga tunaakubuulira ebirungi bye tulina eno gwe kennyini ojja kubanga teweegomba kubeera. Ye kambuuzeemu nga ffala jajja mwami. Gwe ki kiba kikulinnyisanga ennyonyi n'ova mu paradise Uganda bw'ojja UAE kubanga tova ku nnyonyi. Kye mmanyi wemba siri mistaken UAE ebanja ne Uganda ssente mpitirivu. Abaana bali eno buli mwana gw'olaba eno afuna essente ezitaka wansi w'akakadde. Ayina free medical insurance. Omwana balina wifi beeyagala obulamu bwabwe. Nga UAE ogegeza ku ekyo ki Uganda mwaga agaguudo agabyago agalinga agagenda ettirinyi mwaga aganya agabeera mu nguudo. Health centers zonna mwaga agalwalira agafa agatalina yadde gasobola kujjanja. Musobola okujjanjaba omwana mu ow'obwerere. Mu kifo ky'okujjonyonyola ensi Uganda kyogikoledde emyaka 45 oli mukunonooza Uganda Dubai. Ebya Uganda emyaka 45 bikulemye okwogerako. Oyagala kwogera ku byensi by'otamanyi. Nonnyola abantu kikyokoledde bannayuganda emyaka 45 ku sente z'omusolo ze badde bawanga. Toyina kyosobola bannyonnyola. Otuyise tuzze tukuŋŋaanya oli mukunimya ku Dubai. Nze ndi konko sure abantu abaloko ababeera mu Dubai tebamanyi nti waliyo n'ensi emanyiddwa nga Uganda. Abaana bali eno opportunities bazifunye bazimbye obulamu bwabwe mpola mpola. Bawo omusolo ku ssente zaabwe kwe mugaggalidde kwe mu pyukuulidde embuto ng'oddaawo bamalamu amaanyi. Twetaaga otuwa apology jajja mwami. Next time obanga oyagala okwogera eri bannayuganda yogera ku bannayuganda. Ffe mwatudde naawo dda mwatwegaana dda mwatuvaamu dda mutwesonyiwe. Sijja kukozesa bigambo bingi nnyo nnyinza okuterebuka. Kankuleke bwentyo naye webanga yeyo listening capacity gy'okyalina jajja mwami kweno 21st century. Eyina okuvaamu. Nze nkubuulidde. Faafagana na bannayuganda bamwe abali mu free paradise simanya paradise zammwe bannyonnyola ebyobakoledde emyaka 45 obazimbidde amasomero balageeyo limu obazimbidde amalwaliro balageeyo limu obazimbidde enguudo balageeyo limu employment opportunities emirimu bawadde balageeyo kwegamba inflation zibona binnyonnyola abo ffe tuleke we are okay we are extremely happy. Akantu wako abaana b'e Dubai beevuddemu ne baanukula President Yoweri Kaguta Museveni. Ndowooza muwulidde statements ezaasoose ezo we yatandise okwogera ate n'abalumbaganya
n'ayogera kino n'ayogera kiri ekitaabasanyusiza ne bamugamba nti munnange wandibadde weewuumuzeeko kola ebibyo oba kwogera yogera sigala mu paradise yo giwaane naye naffe tulina ebizibu byaffe ebyatufoosinga okuvaayo tugende tunoonya akasente ate ng'ebizibu byaffe obimanyi nti naye twakwesonyiwa tetwagala kuyisaamu eggaali tetwagala kuvuma kubanga oli jjajja mwami emyaka gyo tukuwa ekitiibwa naye naawe twesonyiwe otuvuddewo kaakati waliwo olutalo lubadde lugenda mu maaso olutalo lw'abafoot soja abamu si bonna ne bakulembeze b'ekibiina kya NUP naye munnange mbu lwabatuddemu bano ababadde ne mission simanyi walk tukavule munnange nti kyabatuddemu era olugendo lwabwe lwabeegezezaamu kakati ono agambye nti wetwogerera abamu kati bagudde eddalu bannange ate omusajja mwamusudde eddalu I know I'm smart in Uganda. I'm one of the smartest people in Uganda. And every political party will wish to have me. Banja ban contact nze nga bagala kubeera nange. bagamba okwogera ennyo kulinga kuwunya kamwa tomanya nti abantu obassa ekivundu paka nga bakugambye owaaye totule sirikako otutta ekivundu omusajja yagudde eddalu ate ntegedde obuzibu bwonna bwava ku nduulu buno bupekkerere omuntu atasobola kuyimirira ku mutwe gwo bona bagenda ne bamulowozesa nti ategeera ali eri bwe yeekakasa nti ye ategeera ye yeekakasa nti ategeera nga tebannamugamba omusajja mwamusudde eddalu alinga nkoko nsaleko omuntu apapaladde eyo ayogera kino ayogera kiri ate kyokka ate bamugamba obasobola era naye ne yeekakasa nti obasobola tuli eno Banja ban contact nze nga bagala kubeera nange nga bagala bantekuna kati kino bannayuganda kyemitamu era nze tunulya buno obwana obungamba nze nalya mukyagulanyo very many political parties and political players have consulted me but I believe in Kyagulanyo bwenzikiririzaamu paka plastic drop eyange. A few moments later. Uganda Independent Mindset Forum kati mukakase nti kino ekisinde kikola bye kirina okukola sobola okukwata ku mitima gy'abantu bagambe kino ekisinde kino senga tukifuna political party kigenda kusobola okuteeka NUP ekitegeera ekintu ekyo bagenda muteeka kinki then n'ekirala bantu bange yiga yakomyewo naye ku mulundi kuno yakomyewo nga mukambwe ng'asabula abaana b'akafeero naddala awo yateeberezebwa okuba nti abadde yagwefuulidde omugano okweddiza ebintu bya taata we ate ye ng'abalala abagobaganya talina bigambo biwoomu. Maama wa Swazi ye maama wa Buladina. Mama wa Buladina ye mama wa Swazi. Swazi ye mukulu wa Buladina. Mama y'omu okitegeera batata banjawulo. Kati kijja kitya okubanga Swazi ddala Swazi gw'okakasa nti oli waawo akafeero ng'ate musisita wo mutowo bamuyimba muno oluyimba nti mwana wange sinze kitaawo gwobuvumo obujjawa obuvayo n'ogamba nti nze ndi mwana wa kafeero ebyo byonna tebinkwatako tebinayo binkwatirako kuba ne famire yammwe sina kinalifunyeko siri wa kika kyammwe siri wa luganda lwammwe ekisinga okunnuma lwaki mwaddidde omusajja ne mumuziikulayo mwagala kulaba DNA mulaba bikikoma nnyoko temuddamu kulaba bya kisiro vayo otya n'oziikula omusajja mwana n'ogamba mbuze ndi Swazi simanyi Swazi gwe nemwe mumanyi kye bayita omuzimu gugenda obatabaala mmwe bamadafaka mugenda neze nviri mujja zisalako temusala vayo ne mulumba bantu bwe mutyo mwana Swazi ayogerwako kigambibwa nti yabadde tanagenda bamuggyako DNA era gwe balumiriza mbe ebyabaddeyo byonna eby'obuwongo nti yandibanga yabadde abikola okubanga aziyiza omugenzi okubaako kyayogera asirikire ddala ye yeddize ebintu mbu njogedde byambu gwe balumiriza ate nno bamugombamu obwala nti yandibanga yesiye namutabani wa kafeero bintu by'ensi eno bizibu
Ninga byonna bigenda mu maaso. Juzi wabaddewo okuziika kwa muyimbi Master Party. Ebigambo bingi nnyo ebyayogeddwa era wano bambi ne balumbirawo Mickey Wine. Nsonga ki erumbisa Mickey Wine? Nja kutwala mpola deni kubulire biki Kenzo byayogedde oluvannyuma nga bino byonna biwedde. Mulekeraawo okwefuula kye mutali. Gwe Mickey Wine njagala nkuwe n'omuntu yakweta ku sini yali Eddie Kenzo Musuuza. Ne muganda wo Bobi Wine yayira takulinako nga taaganda kumanya. Nga taganda budde bwo. Mu family mwe mulinamu ebintu ebi. Bobi Wine Julius. Era kati yamutwala Bulaaya naye gyali mu America. Gwasooka n'okufulumya wano. Mickey Wine ategeera Banjoman ategeera Mickey. Era babeera bwe bati. Nyanzi ne yawe babeera bwe bati. Bati. Namuleme ne pasta babeera bwe bati. Ne baganda bo tebakuliiko. Chovola nga Banjoman okuyimba kwa mulema nawe ne kukulema. Kenzo yakusulya tawulo gwe Mickey Wine gwe ne wa Mickey Wine bo. N'oluyimba lwali lwa Kenzo ya nimba. Alo oluyimba simanyi omuwala simanyi bebyo. Lwali luyimba lwa Kenzo n'olukola n'olumubbako. Nga lwe babayita okuyimba bakubuuza Kenzo ngoganza kakazi sikamanyi. Simumanyi oyo. Yani oyo. No blastinga Kenzo bwoto Katonda n'agamba ekiki. Mukama n'akumma iti paka nakatoyimba biyimba by'abaana b'amasomero by'abanno byoddamu. Walemera mu bwapukamingi. Kenzo n'agenda internationale. N'akukuba. Bw'oba alowooza nti otuuka wadde Kenzo ekko eriva ku mubiri gwa Kenzo mayibulazo oli mutulo. Zuko ogenda kufika ku buliri. Kenzo asone minister mu buliri. Kati mwaba wunye ko obuwengalo ze. Engalo za Kenzo. Okuzikwata muziri mwaka wowo my brother. Kabade kagenda kukaluba ko kasigaza. Mbolabisa. Bolabisa ni man. What are you saying? Na negolo tali mu gwanga. Gakenzo go yalonda yafuga. Olabisani. Wela bisa. Chova tebyakoze makulu. Muswala. Chova Banjoman waze yamubuziza. Yawo yaze yamwadehaga. Ne bakubuulira no yetanga wesesa omwekwasako man. Wake up. You are nothing. Negwanga toyigaseeko kubanga tolina kyogasiza bantu. Enyimba zote zikwadde okubuuka n'amasuba zikoma nansana. Ne mu kikajo tezituuka. Mulekerawo okwerimba muli mutulo mufuluuta. Gwalonda tali mu Uganda si afuga Uganda. Odala mumwanonda Museveni mutwanda na muganda wo. Mbolabisa mbo mubuusa engalo ziri mu kachezizo. Okuliko okumulekereko. Bafubuka mwe wadde importance. Singa Kenzo teyaguze case, singa Kenzo teyalese funeral service, singa teyakoze bebe na bena. Mwandikaza kumufugwe. Wandifunya wayimire bakazi ndalo koyogererako. Wa wadde yoki. Mugana mwe yasubiza milioni 2 kuve Bulaaya. Tetumanya banazo mwazi wadde yo just 2. Kasi yabade yameka. Mu respectinga buli muntu ata yatekekera unaku lw'okufa ng'okwo. Buli obeera ku mufu. Abantu abasinga babeera kwafunga bakabira bafa beekaabira. Bakaabira nnaku zaabwe. Singa Kenzo teyakoze enteekateeka ezo zonna. Microphone gye wandiyogeddeko wandigijewa. Mujjanga bana mamazo tegeka bintu ne muzimbya obuwawaatiro muli baserebu bawa. Oli serebu wo. In your house. Biyamba gwe. Kenzo ayamba gwanga damba industry yonna. Singa teyakoze enteekateeka ezo ne bapapa misa kisemakula. Ne bategeka obuji munywedde, ne bakumenku, ne batambuza kesi, oyo mwana nakisi Kenzo yamusindika okuva ku federation nga party yakafa. Ngomulambo teguli muna dagala. Federation ne yimukirawo. Ne bagenda mu emulago.
Tolowooza nti ne Mulago bagugisayo mannyo wasaswayo mmeka. Naba muganda wono banjo maneeto omugagga ali mukubuuza enguudo yalabire ne Bulaya wakola accident mani kula naawe salako enviri bongo buterere ne Bulaya wabeerayo accidents kuba enviri zibanywamu amagezi man obuyambi bwe temulina mugenda bwa kwana mwe temusobola kweyamba naye mulekere nga okunafuya abantu abayamba abantu ne bateekawo embeera ne bateekawo obusobozi baba bayina. Oda ku papa Misachi basajja amekawa na abali mu industry abayimukanga Misachi buli kintu kya mwakiberamu buli kintu akiberawo buli mtu ayogera ku Misachi alinga eka yali omuyimbi Misachi yalinga eka yasigalawo naye mutandise musoja nalabe kino kivuka kino kyagala tulendi ekyo kibawo bache kiwe ndusu kyadugala ngeta mwezi fumba mulumbe kyagala tulendi buli kantu akaberayo nalaba wanonga chekamula bichi kisaba kyobaka nakibonereza mbukiwono mwana emotokani bawa desire ruzila yani the Vixen busima na mwe motoka the Vixen amo desire motoka ke chai kimagala kwa tulendi naye kimanyira Misa akisema kula weso nywe Misa akisema kula vaku papa Misa akigwe mawawegwe abantu babako akoda Misa chekaya chagenda ya chaba ekisoka mwatu mesa dokuzika abantu TikTok yagoba abantu mukuzika ba TikTok bafuka kizunga balinga bali abafu TikTok jana yefuga emirambo kuba yabudo mwaga utrendinga nere mesa abantu okuzika babanga abajiride ebikorobero okavalinga ebikorobero era wala wolinga yewaddeyo najja nazika baye waddeyo nnyo fa batwazika zika dane tukowa akuzika twazika zika ntukola ki abate muzika le mufiro ne mutwasamira baba kubuza nti gwadozi sani byagala obuzindalo no kera bisa mu kamera ne byogana ne kibavenga ne o kamera ruva kati ngate wazise gwera neke ngate wazise ne mukuzika tewabaddeyo kyokko yogera nnyo mbufune views mbubakulabe toto rubbish mulekerawo kumanyira abantu nala papa Misa kimukivulu kyaka nakakazi kana kakadaka kalambala kana akesiba ku basajja akesiba ku kufefe busi yekivulo kyakasala kakakazi akakulu konna katunulanga koroboza kalinga enku ezifumba mu ssabo ngali musyo yagenzeyo kawagira nga gavuka gamutogerera Misachi gamuyimukirako gamukwata kubifuba kubitoje ekiri kiyimuka kiwe kimukwata omwakula ne bani mwakulirawa wate mwefumintiriza ekyofumitsa kya bwongo tetuganye papa mumanyi tetuganye obo muwagira ogenda ku restaurant ye but please funa wa mukoma tewefula nyo nti omanyi nnyo Misachi kuba Misachi gwakamuzikirako ebiwate minde meka yakazika abantu ameka Misachi ne watazika bagizi basobola omwezikira n'abaana be abantu abamu tebakyagana n'abantu bangi kubaziika abafaamu kati bagenda fuuka bakadi final service bajje bawa abantu 10 kadi baziike mugende mpamapama mu nsuku z'abantu ne mulinyirira ebijanjalo bya ne mupama amazzi ne mupamapama mu nnimiro ne muleke emizinga gimezeeyo giwunya nga n'abakulu gakwesa tegaliiwo kati Mickey value yabadde ki wavaluwinze ko kyokogera nti omanyi parrot long time so what is it omumanyi so what oyina mwana mugo watutete ogenda muwerere ogenda mulabirira abaana bafumu beesookawo ku magombe mubeesookawo era nebaza nnyo omusajja Misachi Semakula ne Senkubuge kisiyansa Misachi yasigaza omwana wa Kafero n'amuwerera paka nakati amuyina Senkubuge yasigaza omwana wa Kafero ye mwana omusika n'amuwerera n'amutwala bwe gwanga n'asoma n'amukomya wano n'afuna n'emirimu nakati omwana akola alyoke era bitana kyegomba era buli kintu amwebuuza ko dadi nkole kino ngende njogere ki bambuza we bati mutegevu
mweso osaliwa gwe mugenda okwerera oba okuyamaga mumanye nnyo paroti mwaga mama paroti nga bwe yabakuza mwogala ne statement ezibaswaza mama afo yafa twasigala mama paroti yandibadde mama paroti afaana bw'ati omuntu akwetagako bingi naye bw'obanga olina ky'omujjukirako nti yankuza yambererawo omukavalinza otya katubagamba nti mbawe nnyo mubalabirire mubabeereko mwe mweyogeredde nga bwe yabakuza oyo omukazi Mick Wine kulumbe mbu teyabuuza Eddie Kenzo era mbu yabuuza bali bonna Eddie Kenzo n'atamubuuza wabula Eddie Kenzo yavuddeyo n'akiralifyinga ensonga eno n'agamba nti amazima amatuufu gali nti basooka kubuuza nze nti amazima amatuufu gali nti Mick Wine yasooka kubuuza Eddie Kenzo era agambye nti ffe tetulina buzibu bwonna nze ne Mick Wine era omuntu eyatambuza akatambyako ng'agamba nti Mick Wine teyambuuzizza nti mu butuufu yabadde ayagala kusiga bukyayi abantu baakatambuza abamu ne batuuka n'okugamba nti ye Mick Wine yessaawo nti talinga Bobby we waba takwagala nti akulagirawo nti naye mbu Mick Wine alina engeri gya pretendingamu munnange amazima gali nti ono Eddie Kenzo avuddeyo n'akiralifyinga n'abagamba nti yamubuuza webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo